biddiridde ate go agava mu town council y'empigi ku kyalo Kizirwanga galaga nga ab'ebibanja abasukka mu 200 bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'ekitongole kya Directorate of Land Matters okuva mu State House okubatabaganya n'ennannyini ttaka Nalongo Nakibuuka nga lino lisangibwa ku blooka namba 96 ku poloti 2011 mu bitundu eby'empigi. Bano bategezezza nga babadde baludde nga tebali makambugu n'ennannyini ttaka lino naye beebaza nnyo ekitongole kino olw'omulimu gwe kikoze. Abatuuze abawangalira ku ttaka eriri ku bulooku 96 puloti 211 Ekizirwanga mu tawuni kanso ey'empigi bafunye akaseko ku matama n'obuweero oluvannyuma lw'okubatabaganya n'ennannyini ttaka lino Nalongo Nakibuuka gwe wabadde n'obutakkaanya naye. Ekitongole kya Directorate of Land Matters mu State House kye kitabaganyizza ab'ebibanja bano abasukka mu 200 abeekubira enduulu mu kitongole kino nga bawakanya nnannyini ttaka okubagobaganya nga tasoose kukkiriziganya nabo. Wabula mu lukiiko olutudde Ekizirwanga mu tawuni kanso ey'empigi nga lwetabiddwamu n'ennannyini ttaka Nalongo Nakibuuka kisaliddwawo nti ab'ebibanja okuddamu okuwandiikibwa buto nga kino kyakolebwa nnannyini ttaka wamu n'abakulembeze mu kitundu kino bonna kibawagidde. Buli muntu ku sayidi ye ab'ettaka nga balina okubeera nga bategeeragana n'abaaki n'abigamba gwe wajja otya oliwo otya oli mu mateeka tuteese atali mu mateeka omukwase ekkuba erigenda mu maki mu mateeka nabwe likwata gy'okuttemu ebintu ya kisajja kikulu ate yabuvunaanyizibwa. Abalala be tutamanyi sebo okujjako nga kooti yegenda okulamula nabo. Bino byonna biddiridde ab'ebibanja nga bakulembeddwamu Katumba George William, Juko John n'abalala baatwala okwemulugunya kwabwe mu State House okuyambibwa. Amyuka omuwandiisi w'ekyama mu kitongole kya Directorate of Land Matters mu State House Ocheng Edward Sunday asabye enjuyi zombi okuteeka mu nkola ebyo byonna ebituukiddwako kisobozese okukkiriziganya okutali emu kuyiwa musaayi. Tubigenderamu because tetunaba kumanya oba gwe mutuufu oba gwe mukyamu omukyamu n'omutuufu ng'ali mu kibanja kino ogira obeerako paka amazima ganaavaawa mu kooti oba mu ofiisi yaffe. Wabula alabudde bannannyini ttaka wonna mu ggwanga bulijjo okwewala ebikolwa ebimenya etteeka ery'ettaka bo ab'ebibanja n'abasaba okubeera n'ebiwandiiko ebituufu ebiraga obwannannyini bw'ebibanja byabwe. Ndisawo Kasibante, Empigi. Nkukulisayo nnyo Salongo Kasibante bulijjo mu mawulire Amasunsule nkutuusaako akanyomero k'ebyemizannyo nga ngenda kwegatta ku munnabyamizannyo Edimuwesi. Enteekateeka za World Cup ziri zitya tukimanyi nti zigenda yindira mu ggwanga erya Russia naye tetumanyi biki bigenda mu maaso. Esawa za kati nga toteekekera empaka eza World Cup jukira gyatandika mwezi gwa mukaaga tuli mwezi gwa 2 balama mutula emyezi g3.5 awera maaso kuba tuka ku mpaka ezo sofu ku stative emyigwa tukiragenda maaso kuba tukutusako buli kimu ekira maaso kuba kitambula mu nteekateeka apako tunatukira ku nako World Cup program yaffe emunye byemizannyo abulikira kubanga tukuleta akanyomero kano ebbugumu lya World Cup tukule ki ekigera maaso mpaka eza World Cup naddala ng'ekiwo kyakutambuza kikopo mu mawanga 5 mulimu agamu kwago agakola ekibiina ekya FIFA. Tweyanziza nnyo Edimuwesi munyenye ya byamizannyo yeddako wano ku Star TV mbadde Josephine Namakumbi bwentyo bwenfundikidde amawulire g'olwaleero twava ku munyenye eggwanga siba bulungi weeraba.